nakutegeeza Choosen Becky olunaku olwajja osobodde okubatenga okubawo baby boy okusinza wali ku ddwaliro bayita Malcolm Hospital saidi z'ekabawa gye osobodde okubatenga azaalira bulungi era ng'omwana yayise ku Facebook ye n'asobola okubatenga tulaze omwami we ku Facebook yayise n'atulaga nti buloga gwe bayita dictator Amiri oba gwe bayita Mutebi Amiri nga nzaalwa ava saidi zayo Kawempe oba gyawangalira mpolampola n'ategeeza nti Heather Mutebi Amiri yasobodde okubatenga azaaliddwe olunaku lwa jjo embeera yasobodde okubatenga yeebazizza Mukama olw'ekitiibwa ekyo. Choosen Becky yava mu bitundu eby'e Masaka bamutegeera obulungi era ng'omukulu gwe bayita Loni yasobola okubatenga amutulaga mu mawulire yasobola okubatenga amuleeta eri amupromotinga nga bw'ogamba nti byasobola okubatenga biwangaala ne n'amuzaalamu first boy n'amuzaalamu omwana eyasookera ddala ebyasobola okubatenga byatambulanga bimwawulira byonna oba ne baawukana era ng'omukulu gwe bayita Loni ategeeza agezezzaako okubatenga afuna omwana alabe ku mwana we naye bibadde bikyaganye badde nyamufunako ono ku ssimu naye ngezezzaako okubatenga mukubirako okugamba promota yasobola okubatenga atusoosa okutulaga Choosen Becky yabirabye ati embeera eri etya sooka owulire bulungi nnyo ye yagambye bw'ati okumubuuza munywanyi we okumwagaliza ku Choosen Becky biki bikwatagana ku Becky ate ngenda kumubuuza Choosen Becky obadde kyekiro mbadde kubidde kwa oyagaliza ku Choosen Becky okuli kwa baby ate lwaki gwe onkubira nanti muggyeko eddoboozi era bannamasaka basanyufu nnyo naawe kwekukubira omuggyeko eddoboozi litya sa bonna abamusabidde naye omwana nga yamuzaala dda omwana amuzaala ddi gwe obuuza akubuulire yamuzaala kubanga omukubidde omwana nga yazaalibwa dda mubuuze nti yazaala ddi owo baamukuwa oba ensonga ziveeko kati gwe taata w'omwana eyasooka kuba gwe wamutulaga era gwe tumanyi essimu n'agijjako bw'atyo yaŋŋambye mbu togeza n'ombuuza ebya Choosen Becky naye yasooka okubatenga amutulaga Choosen Becky ng'atandika e Masaka yalinga manager era yalinga music manager byonna ng'abitambuza n'amaliriza ate ng'amuzaddemu omwana bwe yatuuka e Kampala era tebamuloberawo basobola okubatenga bamugamba bwerokamu tu Kampala era ng'omukugu bayita Mutebi Amiri bamuyita dictator Amiri era promota wa music e Kampala Choosen Becky awangalidde mu bapromota abafunyemu baby boy oyo Owokubiri era promota ate nga Facebook blogger emirimu gyagitambuliza ku Facebook omukulu oyo ndowooza owulidde embeera nga bwetambudde yamusooka okumuzaalamu omwana agambye nti omwana baamuzaala dda aya basi ebintu bya laavu Choosen Becky yategeezaako nti obudde buli ebyolubuto byali bitya bananga olubuto ekisooka abantu kye balina omumanya omukyala yenna ekituyisa abakyala kuba kuzaala so si kibi singa omukyala aba afunye olubuto ffenna wadde tuyimba naye era buli muyimbi aggukira mu bufumbo talenti yaffe eno telastinga forever katonda agikuwa gifunemu odde mu bufumbo so muyimbi naye abaako ne personal life bw'onaakwasaganya music yekka n'oleka personal life ojja tuuka ekiseera nga ate weegomba okudda emabega nga tukyasobola ng'otuuse mu menopause n'ekirala olubuto olukula ludda mu maaso ye Choosen Becky yasobodde okubatenga akubyewo baby boy munywanyi we Masaka ategeeza nti omwana baamuzaala dda ebyo bifaananyi bikadde mu babalaze amagolooza kituufu oba nsaalwa munywanyi fono Loni mukubi wa bifaananyi naye embeera nga bwetambula ye agambye nti oyo omwana baamuzaala dda era yabimanya dda yabitegeera dda mwe musanze bikadde lava eri mu Uganda yita ku 0756 amagwe empendowoozayo bw'abanga mukyala wo oyinza kola otya sebo abanike teesa ku nsonga tulabe weewale kuweereza ono sooda w'abakyala kibandako kyowakazi sajja kituufu kyayogedde Becky yazadde lunaku lwaggulu yazadde ddi sebo gw'amanyi sooda w'abakyala wayiseewo omwezi mulamba ng'azadde amawulire nagafuna dda mu ddwaliro ki gye yazaalira tokyali soda w'abakyala sebo abanike agamba atya ndi bulungi muzeeyi
ono mutebi twakujera petrol station ne bukomansi Choosen Becky yazaala dda wiiki ng'emu emabega. Yazaalira mu ddwaliro kisebo. Abemasaka nga babimanyi. Nze mbadde sigamanyi. Halo, Abana. Tebale kuweleza. Kale sebo. Anti ono Madimani ye Kasamya mu kibingi. Naawe Choosen Becky abadde yazaala dda naawe. Yazaala ddi. Buze. Abana. Webale tuweereza. Kale sebo. Kampulira Hussein nga mbeera kalingalo bitako. Naye nze ngamba oyo mwami nsaalwa. Bamukuba kibaati. Aya basi nanti yagenda e Kampala Choosen Becky ng'agenze bapromota abatandikirawo mpola. Nga b'omanyi embeera nga bwetambula omwezi guno. Uwizomanizo nsobodde okuba ate nga yazadde Juliana Kanyomoze. Omwana muwala omuyimbi gwe bayita Linda Blessing yazadde. Henry Tigan yakubyewo balongo. Bangi nnyo basobodde okuba ate nga bazaala baserebo. Kati awo nno tulinze n'abalala nga ba Grace Kani, Kalo Nantongo basobole okuba ate nga batulagako nabo. Halo? Mutyaba? Gwe wali eza Choosen Becky tubuulire. Banagamba ekituufu. Nze nate nabiwulirako mu wiiki bbiri n'ekituufu emabega. Choosen Becky yazadde. Yazaalira wa? Kyo nange kyesimanyi ne ŋŋamba. Nja kulinda esikandaleete. Nze kaŋŋende